Endobeso. Ndaba mukaaga tonzifira tifama ekintu ky'omusiki. Endobeso. Obulamu bugamba ki? Obulamu tebubadde bubi mpozi. Wangi? Obulamu tebubadde bubi mpozi gwe Muganda. Obwange bugezaako njogera ne Musa. Yenze mwennyini. Okay, oyogera ne Kadima ku Bell FM ekinda buli ky'omuziki ndine namayanja ne Kaboggoza watuweereza message ng'oyagala tukkubire buzibu ki? Kadima webale kunkubirako muganda wange. Kale papa. Mbadde na buzibu bwa kawala kaki akawala kali wano kalidde obuntu bwange obusente. Abavubuka n'ebyabawala. Muganda wange leka kuseka. Si kuseka. Kalidde obusente bwange akawala ako bakayita Fiona. Naye mbadde njagala okankubirireko oyogereko nako ngezezzaako onansonyiwa nze Musa. Tuli mu kisiibo naye okwogereza tekugaana. Era tuli mu kisiibo okwogereza tekugaana kituufu. Alisabye okankubirireko oyogereko nako tulabe engeri kubanga kankubyemu nnyo. Gwe obuzibu obusanze wamuko. Tekayawula. Okwawula kwe kutya. Kambuzaabuza okuba kugamba nti nkasinkane nkakyalireko oba nkakyazeeko. Awo obuzibu we buva. Mwali mwegaseeko. Awo wali embirigo awo. Wewali embirigo. Piki oba takwagala. Ati njagala okumanya tusuule tulabe. Anti nze ekyenkola mukubira ne mulumba direct nenjogera naye. Ne tulaba sijja muyise eno simanya biki. Osazeewo tulumbe direct. Lumba ntegeere wengwa. Otegeere woogwa. Ayinza okugira munnayisawo mu ate nekkubira awo. Mungu bw'abaageze. Kale ye Fiona. Ongambye akuliiridde obubwo. Obuntu anvubyemu nnyo. Olinayo mulala? Ako ke mbadde nsibiddeko olukoba. Kusibidde olukoba. Kale tovaako nnumbe tulabe. Wanza gye baliko omukwano. Kale so naye gye baleko. Kale obulamu buli butya? Bulamu bulungi koziko obubwo. Ono Fiona? Iye. Ke Fiona nze bampita Kadima ndine namayanja ne Kaboggoza tuli wano ku Beat FM ku radio. Waliwo omwami bambi atukubiddeko wano. Nga mwami oyo bamuyita batya oba? Bamuyita Musa. Musa. Musa tugambye nti boyfriend wo kale akyakutokota. Omutegedde. Mutegedde. Okay, ati njagala kubuuza ekibuuzo kimu lwaki Musa omulumya? Tanti kati abasajja bafuka bayaaye kwegamba bagala jasi okulyamu buli bakulekewo kwegamba nange Musa kati mweraliikiriza ng'okubye nnyo tugende mpola olulimi anti munnaye nga bwegambye ntuli ku leediyo ebigambo nsaba tusabike ku kaakati Musa ndaze nti musajja mwesigwa omuntu okujja ku leediyo wano neyeewaayo n'agamba nti kayogere ekiba kibe ekintu si kyangu kale alaze nti munnaye akwagala. Ayo musoyo nga mweraliikiridde kyokumusoyo nandi kikoze naye mweraliikiridde. Kikyosinga okweraliikirira butadda? Ije. Naye omuntu atadda era olaba kuba ngambye nti abaddewo kaakabanga nga muli mwenna. Kati yali akozeeko ekitakunyumira kyonna. Omutima gwange kale ngendamu omutima gwange. Siganye naye musaba kintu kimu alimu oggumenya. Mwesige ku lwange nange ekintu nkirimu. Musa sooka oyogereko naye omukyala wooyo. Ogamba otya omukwano wange sweetheart? Ndibulungi. Bigenda bitya? Kati kwegamba osazeewo n'ogamba ko bisale ku leediyo. Munnaye nkubuulireko ngenza okukiraba nga ngezezzaako n'engamba kankugambeko ku mwami Kadima ntaasi. Nga nkoze buli kantu n'ekifiona kiki ekitakoze. Kiki ekitakoze ky'oba oŋŋamba kubanga buli kimu bulabu ntonye outingi mbikoze. Outingi ki? Yogera amazima. Fiona, ate oyagala nkole ntya? Ensonga zange ozimanyi.
ezinkozesezza buli kimu. Abasajja bazibu. Abasajja just baliwo just kulyamu buli nga tusala tukkiriza omuntu kyayagala just abeerawo kulyamu buli n'akuleka. So kyenkweraliikiriddeko. Ndi mu basajja b'oyogerako naye sirimu abo abaagala okulyamu nga bw'oyogera. Bwana Musa, Wanjise. engeri gye tuli mu kisibo ebigambo tusabikesabikeko. Mutegedde. Kakati Fiona. Kati Gonde Musa, nsobola okulaba leero. Leero. Tekigaana. Musa. Wanjisewo. Tosiiba. Nsiiba naye. Mwami Kadima. Nsiiba naye. Kano kwe kakisa kendina. Bukulu Musa mpola tutamu. Wamma Fiona. Wanje. Wamma omuntu waba asiiba. Asobola ekisibo kisooke kiggweko. Ekisibo katusooke tukimalirize. Singa obadde nti nowampoowa kibadde kisoboka. Naye takuwoowanga kakati. Musa. Kale kulabako bulabi. Musa. Wanjisebo. Toyonoona kisiibo. Nkimanyi naye era. Anti nsaba kati mbakwasaganye ne Fiona ono. Tutulabe ngeri bwekitambula. Naye nandisabye. Jasi nemulabako obulabi. Anti si yakusabye n'agamba leero asobola okulaba. Ate n'anteeka mu muudu. Anti n'akuteeka mu muudu naye nsaba tukkakkane. Beera omu ekisibo kinaatera pozi ng'akome tulya Idi. Mwami Kadima. Yiyo omwana ne Idi yagima. Fiona. Wanjise. Oli mwetegefu omusajja baba akwagadde okusiramuka. Neetegese buli kimu nga asobola kumpa kyenjagala neetegese. Buli kimu okuwanga ki? Obunanyizibwa ng'omukazi. Ate wali mutawa. Obadde ompita Musa. Mwami Kadima. Ensonga zange nazireese. Nga njagala otukwasaganye weebali. Amina. Naaliwa. Musa. Amulabe. Musa. Naaliwa. Musa. Wanjisebo. Wanji. Oli musajja musiraamu. Oli musajja saagala kikumale ekintu ekitono kikusuule kikumalemu. Ebyo by'okuliwo okumanyi. Naaliwa ennaku enkaaga. Nandimulabyeko leero. Kireke. Mwami Kadima, ddiini ngimanyi. Eddiini ogimanyi naye obulamuko. Kati tumugambye singa abadde yampoowa kibadde kijja kusoboka naye kati. Kati Musa oyagala omukazi akusinga eddiini ate nga ye Fiona. Yewe ekitiibwa ng'omusiraamu. Kati nsaba okkakkane. Ennaku ntono nnyo. Yes. Ezisigadde omukazi kasana yakitegedde. Bwana Musa. Wanjisewo. Tugume. Ate nze ku saidi ya Fiona. Nzize ku saidi olw'okuba nti kyoyagala okukola ate kibi. Ogwo osobola okumulabirawo ne bikomaawo. Ofuuse masheeka bw'ate onsomesa ddiini. Mbadde nfunye omukisa gwange. Omukisa gunsaba okukoza ensonga zange ate oyuya. Nedda kati bw'oba oyagala ozimaliriza ensonga tukole bwe tuti. Mwebali nnyo okutukubira. Nze kiwedde nze gambye ekituufu. Kati onyambye otya? Anti nkuyambye bwenti. Oyoza ate bw'oyanika mu ttaka. Ate njiru njoza nte nenyanika mu ttaka. Nze nkunnyonnyodde ekyo. Bw'obanga aganya okukkiriza n'ekyokumusonyiwa tuddemu tweyagala kiyinza ogana lwakuba omuntu omunnyonnyola alina okitegeera ali ki? Ali mu kisiibo. Kale Fiona. Wanjisebo. Musa kajja akulabe. Nedda ssebo nange kati mwana. Musa. Wanjisebo. Genda olabe mukyala wo tewali mutawaana. Ate ng'obinomye wuyo ekyanze. Mwekubireyo mukakkane mukimalize sikirimu. Kadima yange ako kabogoza kamukigenze kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebikyamula bingi. Ebikyamula bingi messages zammwe ze njagala okumanya nga bwe zitambula lunaku olwaleero. Musanze mutadde agenda akole muntu mukulu ekyawulira nti anaasobola oba nti anaayagala. Kale Haji bwentandise naye ne Hajati. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webali kutuweereza ssebo ndabira kabogoza n'ennama yange nti mbatumiddeko amannya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa. Nja kusaba Fiona ayongere okulumya Musa kyenjo musaba aleme kujja wa Musa okutuusa nga Fiona amaze okusiramuka ate ne Musa nga amaze okweyanjula waba Fiona. Hajati wuno nze sigadde ndi Haji Kasuli. Haji webali tuweereza amannya Hajati Nampanywa ne Kabowa. Omwana omuwala oyo mulungi era singa abaana ba luno bonna balinga omwana oyo.
mulungi nnyo kubanga yamanya abasajja nkwakuzi bakwakula mu 10 osangamu omu ayongera okunyweza natti paka luba namwanjula sigadde yajja tinamponya ekabowa ajati tunyweze natti natti tujinyweza ajati esimulo kukakowadi ajati obadde onzise namanja gwe bagita yange kati ntoko okuzala nga natti nyweza kyasobola si kyasobola natti bagikola batya natti bagisumulula afukadi mawe balituweereza naye Musa akendeza amaddu alinye mu kyewo wakati omuwala abadde amwesize naye bwana alemezaako ng'omuliro mungi ajja mutandika omwekengera agumire waali asooka amaleko swawumu alyoka alumba omwana muwala ate ng'agenda kukola byamagezi kweyo ebyekisiru olw'okuba alina amaddu mangi sigadde ni mami Elvis Ebbondi kale mami Elvis webale nnyo asinzidde goma kadi mwembala okutuweereza nze Kaana Kambata White Senior ebusika omusajja mukwabuzi kirabika watugambe bwati munesiraga nti mukwabuzi naye nga bwatyo bwakoze bwana Musa wanjise mwemba ku Kyataso mwami Kadima mukyana mayanja ne mwami Kaboggoza mwebale tuweereza olasa mwemba ku Kyokutaso mbadde nsaba mwami Musa agumyikirize ekisibo kinatuwe okuggwako asinkane mwana muwala ona segerese mwemba ku Kyokutaso mbagereza ekiro ekirungi mukokole matata okay webale nnyo webale ddala mwemba ku Kyataso tusimide ddala webale okubanga mukwano gwange ovuddeyo n'oteesa bwotyo bw'osobodde okuteesa tusiimye Musa talina bugumiikiriza oyo Agnes Timbatoro agandi Musa obugumiikiriza bulabika nga butonotono wanji webale okuweereza mwami Kadima ne ttiimu yo amagezi gempa mwana muwala bannange teyeetalaatala omwami amwesonyiwe oyo mwami talina mulamwa amwesonyiwe ajja kukola kiri kyenyini kyetayagala nsigadde ndi enyono Dubaya webale okuweereza mwami Kadima kale tasobola kubanga tusukako nnyo wano nalima walungi atinananyuka bwe tutukitadde nkomawo n'ennyimba 12 esinga okwokya musula bulungi mbeere bulungi